Wendi by the new music alimo kujja so essaawa yonna mutulinde. Wekwese muki cause most times omuntu ng'alina okutambuza obulamu bw'aleka kino abaako ky'alina okukola. Mbayo mu kuwandiika, I do more of songwriting, then byebyo waliwo ne business endala ze nkwasaganya ng'omuntu besides music, yes. Abayimbi batugamba abamu bw'omusanga ng'abadde abuliridde kale si nnyo naye ng'abadde abuliridde mu industry agamba mbadde mu kulima mbadde nkola ki gwe badde owe. Nze ndi carpenter, nina company ya interior designing bagiyita East Side, so ntunda ebibajje ebifaananyi, being an artist basically kuba ndi mukubi wa bifaananyi era so bye bintwalira obudde bwe mba nga siri ku muzindaalo. Kiki ke wakasembayo okuwandiika kuba tukumanyi mu kintu kya peeni oli kabaka. Kayimba bakayita mpankuwe aka Irene Ntale. Mukyali mwenna. Ayo kyali wange lwakuba mwe mwayagala kifuuke naye tekisoboka kufuuka, twafuuka brother and sister. Yes. Zaali enkoko zonna. Yes. Mukolayo ddi collab endala apart from eri gye mwako? Actually tuli mu plan very soon. Ndowooza ngenda kuta single guno omwaka then era ne collab. Nina ennyimba n'abayimbi bangi. Olimba ne Eddie Kenzo, nina olimba ne Irene Ntale, abayimbi bangi, Lilian Babazi, so neera zigenda kufuluma nga bwe nkugambye. Mpola mpola kamukamu ya kubanga njagala zibeerewo. Life is a choice. What you decide to be kyosazeewo okubeera era kyekyo ky'obeera. Bw'osalawo okweggyako era ovaako naye bw'osigala nga oli ku mulamwa era osigala nga oli ku mulamwa. So basically nze nina ebigendererwa mu bulamu. Saagala kuvaawo mu bintu bitali bya buvunaanyizibwa. Njagala nveewo mu kitiibwa nga ne bwe mba ngenze baga musajja Katonda bw'atyo bwe yasazeewo. So ebintu ebikubwa ebyo ate era siri muntu waabyo nnyo wadde n'akamu. Siri muntu wa bintu bikuba. Olumu onywamukko ng'omuntu ekyobuvunaanyizibwa ng'oli happy naye si bye bintu byenkulembeze ennyo mu bulamu. Yes. Omuntu yandibadde akola atya okubeera ng'abeerako naawe mu mbeerayo bano abakubwa kale? Esookera ddala obuvunaanyizibwa kikulu kuba kati nze ndi taata, ndi mwami ewaka bampita ssebo, akati ate bwe nzira mu bintu binzigyeko nga nina famire, nina omwana ow'okulabirira, nina omukyala bazadde be gwe bankwasa ow'okulabirira, then ebyo we mbirowoozaako ne nezza engulu ne bwe namba nandiyize ne ngamba omanyi kansigale nga ndi ku mulamwa obutaswaza mwana w'abandi nange kennyini obutaswaza waffe gye nva. Finally no copyright bagituwadde nzijukira nakulabako ko musomo gwabyo. Copyright kintu kirungi nnyo, at least gye tugenda tulabayo right now. Era baba nga bagituwadde mu bulambalamba banatera ogisayini. Tugenda gifuna era tugifuna Mukama n'aba kitukoledde. Kikuba buli omu kyasinga okuyayanira mu music business. Ekivulu nja kikola ng'obudde butuuse. Bwe naawulira nga time yeeyo nja kukikola kubanga ye music waali abantu bakyamuwuliriza talina gy'alaga. Nimbwe ndiba mpezezza emyaka 5 nsobola okukola ekivulu. Kasita obulamu buba nga weebuli ebisigadde Mukama ajja bikola mu plan ye.